Ku ddakiika 18 ezaakeegaanisa wemu y'akawungeezi k'olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'Omunnyo Life nga tukitandisa ate n'olunaku lw'abavubuka olugenda okuba nga lujaguzibwa olunaku olw'enkya Ebikujjuko era abavubuka okuva Mpigi bwe batyo balwesunganga mbaga nga bakowodde bannaabwe obutalusubwa. Abavubuka mu disitulikiti ey'Empigi basuze bulindaala okujaguza olunaku lwabwe enkya ku kisaawe Ebikujjuko mu ggombolola y'e Muduuma. Emikolo gisuubirwa okubaako ebisanyusa njolo, empaka z'ekigoma sinike wakati w'abalombe n'abagoba ba boodabooda, okukebera wamu n'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo, okugaba wamu n'okuwandiika abatalina ndagamuntu n'ebirala. Twesunze ebyobujjanjabi ebisookerwako abakadde, nyina puresha, nyina sukaali, musujja, abaana bifuba, mujje babajjanjabe. So omugenyi omukulu n'abagenyi abalala b'enjawulo bonna we bali Hajjati Namyalo ye mugenyi mukulu era tumulendiridde n'essanyu nkunga abavubuka bonna abantu bonna okujja okumwaniriza. Abantu bye baba basuubira kusanyuka bwereere kubanga tugenda kubeera mu lunaku lwaffe lwakwekulakulanya mwamu gwaffe omukulu kulaba nga tujja abavubuka mbwavu. Omukolo gw'abavubuka guno guzze gukyukakyuka era nga n'abavubuka abasinga essuubi libadde litandise okubaggwa. Wabula kikakasiddwa nti gwa lunaku lwa nkya ku Saturday nga 18 Novemba era abavubuka ab'enjawulo bakowoddwa abavubuka bannaabwe okubeeyungako bajagulize wamu. Nga ntwala omukisa guno kunga abavubuka ba Nampigi okuvira ddala mu ggombolola ya Nkozi, Kituntu, Buwamajenva, Mpigi Town Council, Kiringente, wonna wonna bajje ku lunaku lw'abavubuka. Era olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga ffenna tugenda kukeera wano ku kisaawe ku Bumeeya Ebikujjuko bwe tugenda okubeera tutandika n'essaawa emu. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo wamu n'abatuuze aba buli ngeri okwetooloola eggwanga lyonna olunaku luno balwesunze nga mbaga ya mwenemu. Kakati twasazeewo ffe ng'aba Buganda omukolo gwa Inebantu tugukwataganyize wano ku Bujjuko Bumeeya ate bali bannaffe abasoga bagende e Bugembe. So n'olwekyo nkunga mwenna abasoga abasigalidde mujje wali ku Bujjuko Bumeeya tukwasaganyize embeera eyo wano. Bya Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.